abakazi bali meant kuweebwa naye bino nja kubiddamu gye buva ne gye buziba. Omusajja oba oli mukazi nga takuwa takwagala noonya akwagala. Abasajja muwabe mwagala kyekyo kyennyini era gwoba omusajja wo si mukono gaamu mukwano takwagala bwagazi ge mazima abasajja naturally nga bamukono gaamu omusajja akwagala kimubeera mu bwongo nti ono omuwala ayitaga nze Adijja omukazi gwe siyagala tasobola laba ku ssente zange. Oh my God Bruno kati ani analaba ku ssente zo? Abakazi benjagala baziriya niwe mbamu namutwala agutwala. Oli mugabi okutuukawo. No, kyekyo kye ngamba, that's how most men are built. When they love waba akwagadde omuntu omugabi gwange nga nsazeewo. But mbadde nkunyonyola nti when you love somebody you want to do things with this person. You go out of the way. Nze nkubulidde nti napostingako omuntu naye buli lw'opostinga omuntu gw'oyagala mu social media laavu yammwe ebeera ku pressure. Abantu babafuukira ekizibu. To my future wife, you need to know this. If she's watching this interview, she should know. Don't take ku pressure ya bintu bya kupostinga. Postinga nteekako jangu njagalenga bwendi. And you're going to love me like nga nkunyonyodde nze tojja kusuubira nti ojja kujjamba okupostinga. Nzijja mu gallery leka nze nesalira okujja mu gallery ate mulekerawo oteeka abantu ku pressure kubajja baga gwe weeyise nga atakiraba nakiraba omuntu ajja kwepostingira yekka akekambalaga omuntu wange ebintu bingi igera dijo oyiga. Sometimes there's a time I went on a date with a girl and I asked her, what are some of the things you like about me? And this girl was like, you look good. I want to have good kids. I want to have nice looking kids. I was like, yo, I'm not a baby making machine. That's the wrong reason. No, Adija, that's a very wrong reason to give me right now. I mean, a baby making machine is rude. Baby, you look good. Byansanyusanga dda when I was 25. Yeah. Right now I'm in my 30s. Early 30s. I need to listen to bigger points than looking good. Tell me something different. Don't tell me nti gwe nkwagade because njagala okuzalimu abaana abalungi. That's a stupid point. It's a very stupid point. And girls who approach, for example, my case, that's it's a turn off. When you tell me that, it's a serious turn off. Wow. Nti njagala nkwagade because njagala kufuna mu baana balungi. Omwana omusanga ayina nyash. Aina hips, aina boobs, forehead. Bepaka! Obweru omanyi wakisibugaseeko kubanga obweru ennaku zino mwayiga ebizigo. Tebikyakola nnyo makulu. So enjo yinza osanga Adija Kigozi bagamba nti ekisambi ekyeru it is uncomparable nga ye Kim Kardashian mu face. So ekyo abakazi kikyali kizibu nnyo okukyebali bamanyi ekyokukola. Yeah. Mwina n'ebyo ebintu bimwe okuba ku face mayakopagalo bakopagalo makeup nakukyusa n'otunulanga katundu ng'ekiro wasisinkanye malayika ku makya n'olabira ddala nakyo egyo omutuufu. Yeah, so abawala abali eyo ng'olina akabinako olina hips ogyewulira nnyo abawala ba hips n'akabina mugyewulira. But one thing you should know ogenda kukaddiwa hip eyo eveeko. So kakana calm down. Tewali atagenda kaddiwa n'omusajja akaddiwa amanyo ne gava. Adija abasajja bajja kubulya bagenda ba interview eno. Abawala bemu byesonyiwa. Nze sikyatunnya mukazi alina kabina. Nali nga njagala nnyo abawala abeeru. Ng'olina ne ku buuti nyashi. Naye kati nyashi eyo simanya olina binnyashi byo. Olina hips. N'ogwo omutwe omuwanvu ogwo forehead. Oba tolina magezi, you're telling me nothing. Oh my God. No, like omukazi atalina magezi omukeberera ku. No, okay, kyentegeeza is reasoning. How you reason. Adija, now the things that turn me on is a woman who reasons well. Bana yo mukazi alina magezi ni mu mpulira nga byenjogera bintu bawala mbala ku social media okwo nga bakola lives. Nze mpoma ntungununa bajja kulekawo n'okuwooma kuba tolina magezi. They are going to leave you with y'okuwooma. Simanya mbugowooma, simanya otungununa, simanya okola ki, omuzimu gwawo lwa buwoomi, simanya pazi ntungununa kyeki.
obuwomi nga buyitiridde bajja kulekawo n'obwo buwomi. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Yenze Hadija Kigozi onako lwaleero ndine Bruno K. Bruno bane yamaze nakkiriza nankyalirako ku HK Media. Bruno nga munoonyeza ebbanga naye nga mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga, musharinge waba oli mpya ku channel nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, kwonna kwe tuli bulambalamba. Bruno nsanyusa okulaba. Nange bwe ntyo nsanyusa okulaba Adija. Oli otya? Gye ndi oli otya nange. Annaye ndi musanyufu lati olwaleero okkiriza okujja ku HK Media. Bruno wagaana okujja ku HK Media. Anti oluusi wali ompitira ebintu naye kali leero olwompitira ebintu ebirimu amagezi awo nsobola okujja. Nali nkuyitira ebintu ebitakwatagana, but if you're calling me for relevant stuff like what we're going to talk about, ebintu ebigamba ku bantu, ebyo byenjagala, abantu bagala kulya ebintu bibagattako. Oluli wali ompitira byonoonese. Omulimu gwange gwa byonoonese, I dig in. Naye nze siri muntu wa byonoonese, especially when there is too much kavuyo tolindaba nga nvaayo okwogera. I usually speak when the kavuyo is done and I speak. Okay. Yeah. Okay, amazing. Bruno, you look so cute. Aha, Adija otandise. Olabika bulungi Bruno bannange. Mashallah. Omuntu yenna tasobola kuwona. Ani? I'm thinking. Oyagala kunvumya abantu. Tawoneka kyobola abo abantu ku social media bagamba nti Bruno ye w'abakazi w'abakyala. Naye abakazi babawaayiriza. They just support me, like the ladies love good music. Ladies are always they're always having interest in people who use voices to sing, because ladies are emotional people. They love to relate with emotional music, and part of my music is all about love and singing about people's emotions. So trouble about that, majority of my fans are women. Yeah. Okubira ddala mu comment section abakyala n'ebyempulira bagamba nti abakazi bakwetega Bruno. Yeah, how true is that? abakazi baneetega. Of course everyone mu nsi buli omu alina omuntu amwetega. Wallahi sikulimba. It's not only me, the other men. Abasajja tuli batono, abakazi muli bangi kubanga babalamu ng'ennamba y'abakazi eri mu nsi, buli mukazi okuba n'omusajja kyetaagisa buli omu kufa okuba n'abakazi 10. So olw'ebbula ly'abakazi buli omu kati ensi yafuuka yakwetega. Abakazi mwetega, kyobola mwetegekera emikolo, mwetegekera okwanjula. Omukazi kati akutaayiza n'agamba sejjombwe tolina gy'olaga. Oyagala oba toyagala watutegeera nnyo. Olina ebintu byonna kuzumya akutaayiza. Ate abaana nze nange singa nali mukazi nanditaayiza omuntu. Banaye gwe omusajja nga tataayizikaza abakazi abeetega nze mba respect si byangu. Naye wakugana oyinza owulira obubi. Adija ojja kwetega oba onoojja kudibira ku lujja. Nze kanjira mbeerako kankubuulire. If a man cannot support you, kitegeeza oyinamu obuzibu. Adija ojja kuva ku lujja twagala kwanikako mumwanyi. Kagali noonya omuntu gwe weetega mu midiya omwo, oba ofuna banno n'ofunayo banno abali singo mu midiya. N'ekyokulala ekireese obuzibu Bruno ennaku zino nsonga ya ssente. Okitegeera abantu tebalina ssente.
wano obeera excited nga muno wakamulaba naye bwemutuuka eyo haso ne ziyingirawo there's a way how you feel chobola marriages are breaking every now and then abakyala bafumbirwa out of excitement n'amaliriza nga bambigayita saa mutuusaako byayagala okitegeera byo byetulaba mu mawulire kati omuntu omukolera surprise n'agirabiraawo ng'eryawo lyawo nga tagibalamu nze ndowooza omukazi omugezi era omukazi ali hard working. That is my opinion. Ate saagala munvume. Omanyimu abakazi abagala okuweebwa buli kaseera muvuma abantu biki byayogera. Nze nkwate ku ssente zange neegulire. Lwaki osobola kukwata ku ssente zo ne weegulira kintu? Lwaki olina kulina musajja akugulire engatto? Not always. No, what I'm trying to mean, it's good to give a woman. Tulina okuwa abakazi. Abakazi bali meant kuweebwa. Naye bino nja kubiddamu gye buva ne gye buziba. Omusajja oba oli mukazi nga takuwa takwagala noonya akwagala. Abasajja muwabe mwagala. Kyekyo kyennyini. Era gwoba omusajja wo si mukono gaamu mukwano takwagala bwagazi. Ge mazima mulimu abasajja naturally nga bamukono gaamu. Omusajja akwagala. Weakness y'omusajja is always the woman he loves and his kids ne maama we. Zezo weakness z'abasajja. Oshegera. Ojja osanga omusajja ayagala mukyala we akuba essimu egyo. Meeting bisanyalala. Maama we akuba essimu egyo. Bakuba essimu ebyo nga omwana we mulwadde n'abiggalawo byonna. So mukwano woba omusajja wo takuwa takwagala noonya omusajja akwagala akuwe. Bruno okubye nnyo. Abasajja mbadde simanyi nti nno okwagala alina kumala kuwa. Ebintu byenjogera bituufu Adija. Era n'abasajja bannange bajja kunjulira banalaba interview eno. Abakazi abali eyo nga beewana ku social media naye ng'ebimuli be babeewa nga surprises be bazeetuusaako bali mu ddinaayo. Abaana mbaleke beewa ebimuli. Nkugambye abasajja tuli batono. Abaana mbaleke beewa ebimuli. Abasajja tuli batono Adija. Tuli batono nnyo. It is very okay omukazi okwewa ebimuli nga tebabimuwadde Bruno. Bw'adija omanyi relationship empya bw'eminyo gizimba okuyiga omuntu. Mukazi ogenda omusanga nga yategeera omusajja we. Nagamba kati ate nsaye nfuna omukazi omusajja omulala. Lwakuba ne kino kyenjagala okugamba abakazi. Teweesiba nnyo mu relationship erimu red flags, you'll hurt yourself. Red flags ze ziriwa Bruno? Oziraba. For example, omusajja ali busy nnyo talina budde bwo. That's a first red flag. Omuntu akwagala alina okuba n'obudde bwo. Regardless of his busy schedule or her busy schedule, she will find time to call you, text you. Aja kunoonya obudde bwo. Red flag esooka. Gye nkugambye ey'okubiri. Tebakuwa, tebakwagala, noonya akwagala. Omusajja akwagala ajja kukuwa ssente. Bw'oba mu relationship omuwala aliyo ng'ondaba. Nga gwomusajja wo kuwa osooka kwegayirira n'okuba amavivi ku ttaka. Takwagala, that's the truth. Osooka kwegayirira? Gye bali ng'omukazi gwe muno kuba kati Adija, if a man loves you akutunya butunizi n'amanya nti Adija yeetaaga okyusa enviiri akuwa ssente. Ekigera kimubeera mu bwongo nti ono omuwala ayetaaga nze Adija omukazi gwe siyagala tasobola laba ku ssente zange. Oh my God Bruno, kati ani analaba ku ssente zo? Abakazi benjagala baziriya niwe mbamu namutwala agutwala. Oli mugabi okutuukawo. No, kyekyo kye ngamba, that's how most men are built. When they love waba akwagadde. Manyi nti omuntu omugabi abeera mugabi ne bw'aba takwagala kiri kibeera mu ye. UN omuyise UN agabe bugabi. Tekigera waliwo okugaba nti charity nga kugenda ku street ekyo abantu abasinga bakikola. Naye bino ebintu by'omukwano. Omusajja simanya biki birthday yo netuuka ne bakuweereza zi happy birthday emoji bw'omutima. Mukwano tebakwagala. Eno interview egenda luma abantu bangi naye ebintu byenjogera bituufu. I know. Birthday netuuka ne bakuwa ekisinza okubalumya ekizibu ekisinza okubakaabya amaziga. Both men and women. Kwesiba gye batatwagala. Naye ate gye batakwagala weesibayo. Omuntu alaba red flags nyingi n'alemerawo. Because you're blinded by love. Oyagala omuntu atakwagala.
olabye red flags. Kati omuntu atakwagala Bruno omutegeera otya ati ogayita njagala eri wongambye abeera takuwa abeera kiriwo ekiti omuntu akwagala Adija akuwa respect. akurespectinga Teri muntu kino ndabanya abakazi musajja wange njagala naye ankuba kale like yo that is not right. A man who loves you will respect you. Aja kumanya nti ona Adija mukulu munnange sirina mukuba. So muve mu folofoto wa wekisiro okukkiriza abantu bakuba mbulwa kubambo eyo gye waliwo abakazi sewongaze nze baba tebankubye baba tebanjagala. You will end up dying mukwano ate mulimu oli mukukuza baba mukuma balina abaana tokkiriza musajja kukuba maaso g'abaana bo. Ogenda kukuza abaana tugeze balenzi nga bamanyi nti omukazi balina omukuba. Stand up for yourself. I don't support beating women. Nze naye Adija nze ne bonkuba olw'essaawa zino tugeze if you are dating I will not sijja kuddiza. I will simply walk away. Oba ompite omunafu ompite nze sikuba mukazi. Naye bannange omukazi akuba atya n'otambula n'omuviira. Respect is key. Omuntu akwagala Adija ati munayo bw'oba olina omudiscipline ng'abakazi abamu omuntu akwagala Adija how they speak to you shows how much they love you. Mulimu abantu abamu nga naturally baakula n'empisa. N'abasajja abasabuka obusabusi maaso g'omusajjawo. You don't love the man. A woman who loves her man tones down herself. Naturally mulimu abantu nga bo baakulira baba recordingira mu high tune. Okay. Nye tojjanga mu bantu nga wano n'omusajjawo munyiize omuwookerawo. You don't love him. Respect shows love. For men also submission. Submission sigamba onfukaamirira ebintu ntu ebito. But submit, know that I'm the leader of the home. I'm leading. Bruno. By the way, too. I know, and they're very interesting and super exciting. Men are born as alpha males. Mulimu abakazi, especially this generation we're in, there are women who want to put our gender down. I love and support emancipation, equality. Naye ate emancipation abantu abamu bagyonoonye bagezaako kukusa musajja wansi. Bitegeera. You've heard the sayings ezo mbu abasajja mbizzi. Men are pigs. Tobiraba ku social media. Omuntu yamumenya omutima, men are dogs, men are pigs, men are this. But it's not true. If you're calling men pigs, go tell musajja yali akuyambyeko mu bulamu bwo. Why are you using one man to crucify all men in this world? You have a father, you have a son, you have friends, you have cousins who are men. Is that how you want to raise sons in this world? Nti abasajja tebalina kwogera. So, respect is key, Adija. Submission is very key. The other thing, talking about a heartbreak, n'omuntu okuvaayo n'agamba abasajja oba bali bwekiti oba abasajja bali bwe bati. I think it is just for a short period of time. Omuntu wa moving on enough n'omuntu omulala. They forget. Munaye mulimu abakazi abaafuuka bannalukalala okuva lwe bamumenya omutima agamba ngenda kubonyaabonya buli musajja gwensanga. Yali heartbreak egyo n'anyigira agenda yaffe yonna. Which is wrong. One person does not justify the whole world. There are so many good people out there. You're so right. There are so many good people. And that's amazing. Abantu abalungi bangi Adija. Oyo muntu ayinza waliwo abaganda kye bagamba mbu bakugoba yakolaga ekkubo. Ayinza okugoba nga akuza mu marriage. Ng'oli ogobadde odeeti nga akumalira budde. Tochegera. So gye bujja gye buziba bagambe teweesiba gye batakwagala ba mikwano. However, tayiza omusajjawo. Kubanga tuli batono. Adija omusajja oba tagala kukyala weetegekera okukyala. Ate kati ate kwesiba ku muntu. Okubeera kwesiba ku muntu. Nina okubalansiga sayidi zonna. Nina okubalansiga sayidi zonna. No, anyway, kiri bwe kiti. For abasajja to win us over is very simple. Ne wooba omusajja nga wamufuna nga teyakwagala. There are ways of winning us over. Ffe tuli bangu nnyo.
tuli bangu nnyo. Tubuulire how do you win a man? Kaakati you don't win a man over with your mouth. Mwe abakazi ab'emimwa emiwanvu. Mbu nja kuyombera omusajja, nja mufiirako, nja kukola bwenti. Kuba buli gwe musanga naye. Mukwano. Men love peace. Mwagala mirembe. With time, if this man has like 3 women, let me say, because for you a Muslim, you may find like it's never okay, Mnai. But it's never okay. I'm saying, for example, what do I get? Number 1, number 2, number 3. But it's never okay. So, nga gwoyagala ngolaba namba 2 gwe basinga okutwalira ebintu. Weetunuulire mulabe namba 2 kibyakola omusajja wo bya. Oli abeera mu kikomera kye nawe ng'oli eno. Abasajja munaye. Some women don't post their happiness. Fenna tuli batabani ba Adamu. Twava mu like eyatutonda muntu. So, peace is the first thing that wins a man over. Respect. Inze nakajugo. Nasituka. No. Oyagala okulaga omusajja nti oli wa kabi. It is okay when a man does wrong. It is okay to speak. Naye osobola okufulumya ekikuluma in a much more mature way. Kati ate wekijja ina perspective ng'omukyala akusingako ku ssente Bruno. Still tekikufuula mu musajja. Niwe oba osinga omusajja wo ssente. It doesn't mean that you a man. You get? Because oyinza okuba nga omusajja wo musinga ssente, but he's a man. He's doing whatever it takes. Musajja wattu ne mu bwavu bwe asasulira abaana fees, agula ebintu ewaka. Now that's a man. That's a man. He's standing up to his responsibilities. So regardless of how much money you make, obanga yoyo gwe walonda yonna mu bangi, waki walonda bagagga banno? Baali tebaliiwo. Anti tumula nkugambye kati manye ennaku yo nti abasajja tuli batono. Waki walonda bagagga banno oba oyagala kuyisa munno mu maaso? You don't expect someone to get money at 27. Money comes and goes, Hadija. It should not be the reason why you should disrespect someone. Because enkyo omusajja yasookera n'azikola n'akusinga nga you start kneeling down, he is going to remember everything by'obadde ng'omukola. Kuba ffe tetwerabira. Mugambye omusajja ayinza okuba nga abadde ng'ayenda Hadija. Gwe nojja noyenda omulundi gumu ayinza okukikubuulira paka looli. Hadija okimanyi nti wali onnyenzeeko, okimanyi wanyendako, n'omwetondera. Kyekikulaga nti abasajja tetwerabira. Ate nga yazze akola ki? Ayendanga. Ng'omukutte emirundi mingi naye gwe kolayo mistake. Ajja kukiyimba. Mwatulemu otegeera. Tetubategeererako ddala. No, just nze kyendowooza. Abantu bataayiza ne balemeza. Bw'otaayiza omuntu gw'otaayiza katugeze tuddemu mu theory yaba bayita batya aba hunters babeera baki bayizi tudde mu theory y'abayizi aba hunters. Bw'otaayiza ekisolo n'okigoba eno nga tekikwatika opowamu. Kati bw'otaayiza omuntu oteze geeti eno ayise eno yonna ng'ogezezza ku biganya kite kita n'obinoonya gye bakwagala. Naye bw'otaayiza omuntu onaatereera munywereza awo okitegeera. Nze bwe ndowooza ati jangu owotosi ankugambye njogera nnyo naye n'ebigambo bimpeddeko olunaku olwaleero. Abasajja bantu bangu nnyo mwaba bazibuwazi. Bantu bangu nnyo bakufunza nnyo mwaba bazibuwazi abasajja. Kubanga kakati tuli mu generation juzi n'amwami Kyamagero ng'ayogera ku bintu ebiri simple ate mwenna bwe mumanyi nti bituufu abasajja bye baagala. Waliwo omusajja atayagala kumuleeterako kamere. Men ask for too much. Do you know there are women who are married? Nakwata emmere gwe emmere eri awo tulako ku dining ne mbaawo munyumye kaboozi. Yes, we are living in this world, Adija. So kakati omwana bw'akukwatira ku bbaawo ate wali bana abaana abaganda beegonza bw'afukamira bw'agira Katonda
nakwatira ku bbaawo si baganda bokka lesi abawala bonna bagezi ayinza okukwatira kyobola ennaku zino basaidi kiiki balinganga abakola ki abatekinga over olaba omusajja safaari efuuse safaari mukwano tereesaamu ekitegeeza nomusafaari abasajja gye bagenda baba tebagenze mu safaari kubanga association y'abasaidi kiiki yayongeddemu amaanyi basaidi kiiki nnaku zino bakkakkamu bw'amanya nti main wife tafukamira ate mmwe mulina olugambo. But why do you people talk about us eyo mba girlfriends bammwe nammwe munyumya ku basajja naye mwe mukisusa n'obuulira girlfriend w'ebintu omukyala byonna byakola awaka. I think kano nako ngenda kayisaawo kanoko kagenda lumamu abasajja bannaye basaidi kiiki oba omuwala gwe bakwana ng'omusajja gw'oliko mufumbo manya nti kano ka triiki k'abasajja abafumbo bakakozesa nnyo. I married her, I didn't want akulimba ayagala kulya baba balimba ako just kabadi kaabwe. It's just there. It's because of my mother. Mami wange amwagala nnyo. No akakantu bakakozesa nnyo ayina ensonga lwaki yawasa mukazi we era takubuzaabuza beeyogeza nnyo ebitakwatagana ne bavuluga bamadaamu baabwe nga tebannaba kulya akugumye omanye nti olinawo ennamba. For example, let me use the example of Christianity. Mu Christianity si kyangu kwawukana ku mukazi naddala nga wamutwala n'omuwasa si kyangu. With Islam I think it's easy because osobola okuzzaayo amahali ng'omukazi ne mwawukana, but with Christianity kizibu mukko. You get kizibu mukko. So omusajja oyo bwe yakolera bbidi n'asiba bbidi n'atwala omukazi k'olutaali oba n'amusiba nnika waliwo ensonga ki society ki kitoddeyo ne bakulimba mbu bakunyumiza emboozi ya madaamu twesanga tuli mu bufumbo she got pregnant for me najja nalemera awaka kunyumyako ng'afunye omulala omupya so ekyo tekibagumya abasaidi kiiki mulose ebintu bino ng'obimanyi nnyo waggulu. It's because I have a lot of married friends. We sit, share these things. They tell me their stories, they confide. We share. I share to them my experiences. They share to nange nadija katamfu mpase. Really? Na proposing guno omwaka wali ogenda kuwasa, then what happened? Nangina wasani. Anti twalaba ebifaananyi nga babipanze awo ne bagamba Bruno alina omukyala agenda muwasa. Ngangina wasani. Samutegeera bwali bufaananyi faananyi. Sinaba kutuka kuwasa. I love marriage. No. I love teri ategomba bufumbo na kubeera na muntu, but I want to be in marriage with my friend, with my soulmate. That's amazing. Marriage is actually marriage is more than just love. I want to be in marriage with someone who is mature. Kubanga no kuwasa omukazi ali childish. Kubanga tanaba makiwaringa. A mature woman is one ajja okumanya nti I need to stick by my man. Regardless storm yonnezenga sigenda wuliriza bigambo by'abantu. Ngenda beera n'omusajja wange. Awo maturity wejjira. A mature woman will reason with her head than emotions. Now that's the woman I want to marry. And when I find her, I will settle. Sibana abakyala abanyiga najjayo kamera nadda ku live. Yeah, and like atika social media nayo yatwetedde obuzibu. I was recently telling people naddala abakyala abo. Social media isn't the solution for you to come out and bash your man. Like there are so many bantu bangi bali around you. Family y'omwami wo, family yo, mikwano gy'omwami wo, banaddiini bamu abakyala kumwe muyina banaddiini ababasabira. Speak to these people before you come out to social media. What is social media going to do for you? What is it going to do? Is it going to give you a solution? Bokera kumacha n'ogamba, let's say Adija nokera kumacha n'ogamba nti Bruno yanchaye. Aba social media bagenda kuyamba. Abo ba in-law baagala violence. Era bajja kubeerako weekend. Wajjewo omuntu omulala. Bakufeeko. You remain with mockery. Bulwona ogenda tuuka ofuna omuntu wo ogenda tuuka ofuna omuntu wo nga tugeze weekyayi ne Bruno
osangeyo ki interview kye wakola oswale owulire ennaku olabe kiposti kyo nga abantu bakiscreenshot nga bakisharinga everywhere and you be like why did I do this? So bambi social media tebavuga speed. Social media is good in ways like oyina omuntu akubbye abbye ettaka lyo olemeddwa okusanga justice ogenze ku poliisi abapoliisi bakuvuvumbye omusango gwo you can speak out to that maybe their boss out there but not for relation. I still feel relationship issues that shouldn't be on social media. Really? I still feel it shouldn't. If you ever get a girlfriend toyagala mu postinga nagezaako laavu ya public eyo yagaana Adija. Oh, really? It's not easy. Wagezaako no postinga? Yeah, Adija mpozi mu mwaka mmanya munaye mwaka nziseekako amaaso. But then when I dated that girl, social media wasn't so much. When I dated, I think it was in 2016, the girl whoever gave me my first heartbreak. Nze neekubako tattoo y'omukazi. Nze bwe njagala Adija nno nze nga ngwe eddalu. Wetuva ku kamera ogindageko. Sisobola kikulaga. Eri kuki? Omukazi anti yamu. Kubawa? Kyoyina manya neekubako tattoo. Alina olugambo. Bruno tattoo wagyekubawa. No kyali bwe kiti. Ffenna twali bato. Ne tugenda ne batukuba tattoo ne bamukuba tattoo nange ne bankuba tattoo. And you don't blame people when they do these things. Muba mweyagala. Ne ate waliwo time nga mwawukanye. Kati nze obulumi bweyitamu nga bankuba tattoo. Essaawa eno nkyagiina because nti obulumi obwo okugijjako kubanga waliwo omukwano gwange nga bagende bagikubeewo empologoma bakole biki okitegeera naye mba nti awo olowooza noga obulumi obwo but with due time you still have that tattoo on your body? With due time njagijjako ku mubiri gwange nga nsazeewo but mbadde nkunyonyola nti when you love somebody you want to do things with this person you go out of the way nze nkubulidde nti napostingako omuntu naye buli lwopostinga omuntu gwoyagala mu social media laavu yammwe ebeera ku pressure. Abantu babafuukira ekizibu abantu everyone wants to contribute in your relationship that public affection. Omuntu omu agenda ava eri ayogere gweoyagala kukola bwenzi mba no bano bopostingira So like, you don't like posting your partner on social media, Bruno? I will post them when I want, but not for public validation. Kubanga buli lwentandika okupostingira abantu omuntu gwenjagala. People have bad eyes out there. Abantu tebaagaliza. Gojolabe nga couples zirina obuzibu how they speak about them. Mwali mutwewandirako that's how they speak. Abantu bopostingira y'omuntu anoonyeza omusajja myaka 5 tamulaba. Akabeera mu relationships 20. Bruno tuyisizaamu eggaali ku social media wano simanyi bannakyeyombekedde gyogenda buzz. I'm trying to explain to you that people you're posting to your happy relationship. People who have been in relationships ziremye. Kyovulaba abantu abapostinga they are most hated ku media okwo. Kati ngenze nki. Your social media love. Kujiwayo emyaka 6 oba 7. Yosemenje Bruno. Kubanga pressure ebeera awo. Oba ku pressure. Era in most cases zifundikira zimenyesa. Munaye omusajja olina omuleeta tumukwagalireko omukyalo olina omuleeta tumukwagalireko. Let me say omuntu ng'ali mu public life gondye bwe nfuna ng'omuwala ni mu posting bafaani bange bagenda muwagala agenda neefuuka wakabi agenda tandika okufuna social media ki likes follows biki abantu bagenda manya nti mukyala wa gondi. Abakazi abasinga bwe bafuna abantu kintu gwenki kidda ku maturity bafuna omuntu nga bamuyimbi oba ali popular natandika okuba fame eno abantu abamu bayisa bubi abantu abamu fame eno tebamanyi gicontrollinga biri ebintu bibiri nze pastor wange bye yanyinyonnyolako yabinyinyonnyola about fame yaŋŋamba nti fame eyo bwekusanga nga tolowooza bulungi ekuvugamu speed. So when you ever get a partner, Bruno, toyagala mu postinga. Toyagala tu postinga. I will post. No, I will post. But not for posting validation y'abafaani. So postinga ku birthday, Valentine. Bino bye muslaying. I thought nti nabyo byongerako ku brand yokula. It does, but in the due run, kyatandika ku affecting a relationship yammwe. Obakolera ku pesi y'aba followers. Abantu batuuka ne batandika okuteeka ku pressure.
nga tokyapostinga madamu balina akajanja oba social media inlo oyinza otuuka time nga maybe mukyalawo mulwaddemu oba maybe naye muudu ye nga tayagala kubeera nnyo mu kamera ng'abikooye oba ne batandika omukubanja nga tokyakulaba na mukyala nga tokyamupostinga simanya bakukyawa simanya mwekyawa so otandika okuwakingira ku pressure yaabwe okigeera so ebyo ebintu ebimu byolina okwewala like byoba oyinza okwewalamu like noga okigeera nze sibelieving mu social media affection era omuntu yena ali eyo when for example I'm speaking to my future wife you need to know this if she's watching this interview she should know don't take ku pressure ya bintu bya kupostinga postinga nteekako jangu njagalenga bwendi and you're going to love me like nga nkunyonyodde nze tojja kusuubira nti ojja kujjamba okupostinga nzijja mu gallery leka nze nesalira okujja mu gallery ate mulekerawo oteeka abantu pressure kubajja baga gwe weeyise nga atakiraba nakiraba omuntu ajja kwepostingira yekka agekambalage omuntu wange naye buli wolaga desperate eyo mbw'oyagala bakujje mu gallery n'oteekawo olutalo mulimu n'abantu abateekawo olutalo lwaddala omusajja n'omufuukira ekizibu nga tonteekako ku gundi ku status omukyala nga yakujjukiza omuteeke ku status gye bali bangi ate omukazi kamuze Bruno lwaki munno batomuteekako ku status mwetegekera okwanjula kulaba mwetegekera okukyala n'okwanjula temuteeke baami ku pressure bateeka ku status naye kiba kiganda omusajja okuteekako ku status let someone do things out of his for way. example ina holi omusajja takupostinzeeko doesn't it hurt how does it change yo kwagala omusajja ayinza oba takupostinga naye nga oyina engato ennungi abaana babalabira bulungi buli kintu ekirungi gwakirina so kati kankubuuze ebyo ebintu byakuwa tubijjewo tukupostinge bupostinzi kyosinga okwagala nawe tovuga speed kyekyo kyenkugamba focus on the major things not the minor things I still feel social media love is the minor thing. Don't put your man on pressure because takupostinga ayina ebintu byakola ebisinga okupostinga look through is he an available father for my kids is he loving me the right way okitegeera don't focus on those funny things obuntu ntono kyanga twatandise okwogera the statement esinza okunyumira from you ogambye nti I'm speaking to my future wife kankute obwongo kankute omutima kubanga gye bujjeera ate n'abeera bwomu gyali eyo mukava future wife gyali mukava saagala kutandika bintu bya kusala kigambo future wife gyali essaawa eno wamma mukkirizi mwenna muli ba candidate oba oli single olibira ebintu byonna byenyinyonyodde oli candidate no for real sisobola kusaawa zino okukugamba nti omuntu gyali because the truth is I'm in the process of looking and for real I am looking I am saying but at the same time ekisinga obukulu kola sente kubanga teri mwana abendi gogenda the process ya looking njitegedde Bruno otegeeza guys look no and they look deeply no so you can look at somebody nobeera onolaba omuwala ayinza obanga ndi wano ku interview nga gwadija gwe neegonga okitegeera so ekintu looking tetegeeza nti nina wentadde amaaso specifically but boys balina endookinga yaabwe gye balookinga you don't just look no they do someone can be there bagayi bosanga nga alina abawala nga bana ate nga bonna bawalabe no ekyo mukitwala bubi me that's how I think what a man means by looking is mwe mukitwala bubi nga gwe naye wonoobeera awo ng'emyaka gyo gituuse kuba muyina emyaka gyammwe gye mutuukako ne mubeera ku pressure naddala kasa mutuuka emyaka 28 mwagala kuzaala mwagala kubawasa mwagala kukyala mutandika kupanikinga ajja yajja naddala giri 25 mubeera mwesoma omulinzi akuwe mwepanka zise mwagala I don't want that guy I have fun isimanyi gwe mbangenda I can't go with the short guy kati wala emyaka gye mutukanga ne short guy wadde otwala butwazi emyaka gyamwe nga gibayiseeko 3 29 nga ba ancestor bo batandise okukubira akadde nti gundi okuze kati awo omanyi bawala babere obuwala obuto bw'edengezigezi
24 or 23. I don't date guys with a big nose, with a big head. Katuuka emyaka 28 nga aba big head be baliwo naga waye kijja jangu nze nkoyo okubeera ku lujja. But you people, you should stop focusing anyway. Beauty is also very important. I tell people all the time. But you are focusing ku, okay, it should be there also because omuntu ajja kugamba nze njagala abaana balungi, but however abaana balungi comes from God. Ayinza n'obutabafaana nammwe mwembi abazadde nga munyirira n'afaana jjajjaawo senkoligo eyafedda. Be abaana betuwulira ng'omwami agamba bamutwale ku ddiini. So you mean beauty should not be the main point why you pick somebody. Nkunyonnyodde. Beauty with brains. God fearing. Ekisookera ddala okutya Katonda. omuntu enaatya Katonda aba n'amagezi. That's true. Automatically. Okutya kwennyini waliwo bali abeerimbika mu kutya nga tebamutya. Walaba abo njagala nnyo Katonda. Ngabira gwe ninaye Yesu amala nene olumala nawe kavu akaana we kagiranika ekintu nga mukyaki gwe tumbaavu tereera mangu. Tobala bakazi abo bukyaki n'amala oyimba gwe ne Yesu amala nadda ku mizigo n'avuma baneiba be n'abaasayasa. Ogamba kati Yesu akumaza. Like yo, that's what I'm trying to tell you. Nti real fear of God. Si pretend to fear God. There are people pretend to be fearing God. Ningi bintu bibakola byanjawulo nnyo ku fear of God. Nga weewuunya mulokole okoze otya okitegere ekyo nkimanyi mubalaba bangi eyo bangi si nga Yesu abba okoze otya leero seeka ajja ati okoze otya okitegeera. So those people they are there. Nti bo balaga baagala nnyo Katonda naye Katonda gwe bamwagala Katonda bamwagala mu bigambo naye mu bikolwa tebabi practicinga. So nzikyonga nti wosanga omuntu atijanga ayagala Katonda ebyalaali, omuntu ayagala Katonda aba n'amagezi, omuntu ayagala Katonda yeewa ekitiibwa, omuntu ayagala Katonda awa abantu abala ekitiibwa. So me, my biggest point is fear of God. It is very very important okubanga otya Katonda. Mu kutya Katonda yes n'olyoka odda ku yeeyisa atya personality ng'omuntu yeeyisa atya. Okitegeera ebyo looks bye bintu ebisembayo because simanya nyashi simanya forehead. Bulira bagamba nti nno kati omuntu atalina nyashi tosobola kugira eyo nyashi gwe adijjo osobola okubeera ne nyashi ku myaka 6 era ejja kuvaako. So yagala omuntu nga ne nyashi weeneeba evuddewo you still want to be with this person. Nti mukwano gwo wamwagala lwa bwongo bwe wamwagala lwa neeyisa gye yeeyisa okitegeera. So ebintu bya looks should be the last point. Okitegeera. Bruno wakuguka mu bintu bino simanyi ebintu bino no Adija I have ntomedde nnyo. That's why you see that I know a lot of these things. Mu kutomera muno oyiga ebintu bingi. Igera Adija oyiga. Sometimes there's a time I went on a date with a girl. And I asked her, what are some of the things you like about me? And this girl was like, you look good. I want to have good kids. I want to have nice looking kids. I was like, yo, I'm not a baby making machine. That's the wrong reason. No, Adija, that's a very wrong reason to give me right now. I mean, a baby making machine is rude. Baby, you look good. Byansanyusanga dda when I was 25. Yeah. Right now I'm in my 30s. Early 30s. I need to listen to bigger points than looking good. Tell me something different. Don't tell me nti gwe nkwagadde because njagala okuzalimu abaana abalungi. That's a stupid point. It's a very stupid point. And girls who approach, for example, my case, that's it's a turn off. When you tell me that, it's a serious turn off. Wow. Nti njagala nkwagadde because njagala kufunamu baana balungi. Because I've heard that word before. Okimanyi nti osobola omwana n'atafaanana daddy we. Imposing niye waliwo abantu botasobola ku duplicate nga abantu balina omusaayi omugumu.
Me, my kids look alike a lot. If you look at the other, like they have that similarity in looks. So, mulimu abantu abane strong blood nga tomala gajiyisa. Yeah, so but I'm thinking, era still, this is what I need to tell people is ekintu kya looks should be the last thing. Era tobeereeyo ng'oli mukazi n'omuntu nga tatunuulikikako naye tabeereka naye. But this person ayinza oba bambi nga tali as attractive nga ku level yo naye nga alina everything you'd want in a man. Look at the other things. He may be a gentleman. Somehow omuntu bw'otandika obeera naye ndowooza like omanyiza. Yes, and that's what happens. He may be a gentleman. He may be a real man. He may be a protector. He may be a provider. You will learn this guy at home and you afuke your friend in the Duran. Yeah. Oyinza osanga man, looks should not be what you. For example, ennaku z'abawala b'obubina ne hips mwina olugezigezi mwepanka. Abawala balina obubina hips n'empumi mwepanka. Mumanyi mwatuuka. Ate abeeru. Kubanga teko n'ababeera amanene. Balina abakazi kati balina gundi baleta big boobs. Nga teko banabawala balina boobs nabo mwepanka. Omwana omusanga alina nyash. Alina hips. Alina boobs. Forehead. Bepanka. Obweru omanyi wakisibugaseeko. Kubanga obweru ennaku zino mwayiga ebizigo. Tebukyakola nnyo makulu. So enjo oyinza osanga Adija Kigozi bagamba nti ekisambi ekyeru it is uncomparable. Nga ye Kim Kardashian mu face. So ekyo abakazi kikyali kizibu nnyo kukyebali bamanyi ekyokukola. Mwina neyo ebintu bimwe kuba ku face bakopagalo makeup nakukyusa n'otunulanga katundu ng'ekiro wasisinkanye malayika ku makya n'olabira ddala nakyo egyo omutuufu. Yeah, so abawala abali eyo ng'olina akabinako olina hips ogyewulira nnyo abawala ba hips n'akabina mugyewulira. But one thing you should know ogenda kukaddiwa hip eyo eveeko. So kakkana. Calm down. Tewali atagenda kaddiwa n'omusajja akaddiwa amanyo ne gava. Adija abasajja bajja kubulya bagenda ba interview eno. Abawala b'obubina ne hips bayewulira. A majority of them, not all of them bambi, but majority of them bajewulira. They feel like they're on cloud 9. Oh really? It is okay to be confident with your body. Yeah. It's good. But men will tell you ebintu bayisemu. Those are girls who are not easily approached. Muntu agezako mu approaching and calm your attitude down because those that nyash of yours kwefuzo wakabi. Wali myaka jogeno tukanga tokyagiraba. You're speaking a lot of sense. Wali myaka jogeno tukanga nyash yo tekyalabika. Nga yali hip kakati tulabawo lugoye. Yeah, so calm yourself down. Calm yourself down. Hiti wallahi. Okakane omanye nti omusajja bw'abaze, don't look at the man's height. Come on. Okay, siganye, okay, it is okay. But I still have nze nkyayo ndi mumpi atembere n'omusajja mulekerawo okuyisaamu amaaso mu basajja abampi. Please stop. Abasajja abampi bennyini bebalina gundi tebali confident. Kale siganye n'abasajja abampi. Kati tunaabawolera n'abasajja abampi. Siganye n'abasajja abampi nabo kale nabo bayinenge sajja abampi bakambwe mu ngeri yaabwe nkoyinza ne mikwano gyange emimpimba manyi. Bayo. Auntie, they are not confident. That shouldn't be the reason you reject someone because he's short. Look at other factors. Karigamba, yes, he's short. Can you take one? Like me, I cannot deal with a fat man. Does he talk? That's bad. Fatness can be lost. Listen to me. The people have seen who are fat, but on you are. That is not right. No, I'm already fat. Now I cannot see myself with a fat man. He can change. He can lose weight. Listen to me. Eyo weight omala kujiruzinga then you approach. Abakazi zimaya mwina amajani gemugula gajako olubuto. Muwa amajani aterere. Nzeke nyini nze nno katunda.
Listen to me, Bruno. Olaba buli muntu mu life ayina choice. Nga naawe ogamba nti no wensanga omuwala omuwanvu nga mweru. That is my test. Automatically. Edda bwe nayogeranga. Nina okumugamba. Naye bw'okula adija ebintu ebimu obyesonyiwa. Nze sikyatunya mukazi alina kabina. Nali nga njagala nnyo abawala abeeru. Ng'olina ne ku buuti, nnyashi. Naye kati nnyashi. Eyo simanya olina binnyashi byo. Olina hips. N'ogwo omutwe omuwanvu ogufuwa head. Oba tolina magezi, you're telling me nothing. Oh my God. No, like omukazi atalina magezi omukeberera ku. No, okay, kyentegeeza is reasoning. How you reason. Adija, now the things that turn me on is a woman who reasons well. But now you're mukazi alina magezi ni mu mpulira nga byenjogera bintu ebimuvaamu. For real, let me tell you, if I find a girl edda nkugambye we nali nga much younger, ebyo byankubanga kabina kyebakala kabina bange ochegera, those are the things that used to make what me. Is that trend ya kabina? What listen, is that? But, okay, listen, but as I grew older, I discovered nyash is not enough. You need brains as well. You know, oli omwala yesomeyo bawala mbala ku social media okunga bakola lives. Nze mpoma ntungununa bajja kulekawo n'okuwooma kuba tolina magezi. They are going to leave you with yokuwooma. Simanya mbugowooma, simanya otungununa, simanya okola ki, mzimuzi gwawo lwa buwoomi, simanya pazi ntungununa kyeki. Obuwoomi nga buyitiridde. Bajja kulekawo n'obwo buwoomi bwo nga tolina. Ntungununa is not a mixture of salt and sugar. Gwe woza nti owooma nga towa musajja respect. Ajja kulekawo. I know. Ajja kulekawo n'ennyashi yo n'ebihiipo byo n'okutungununako ajja kulekawo. So sigweka asoose okuwooma. Nze nzigwawo lwa buwoomi. Gweka gwasoose okuwooma. Have you tested other people? So that shouldn't be the reason why weepanka ku musajjawo. Ajja kudda. Some women speak with a lot of arrogance, by the way. Nze kudda, nze neemanyi, nze nakagundi, mpooma biki. It is okay to be confident, but be confident mu magezi in a wise way. Okay. Tojja kuwoza, nze ajja kudda, nze ntungununa. Otungununa naye omuvuma, omuyisa bubi. You do not respect him. How is he going to come back? Okutungununa does not keep men. Okay. Hey. Kakati gwewoza simanya nze nagene wasenga gundi alina akantu keyampa ntungununa wolo bajja kulekawo n'okutungununako kuba nesengawo omubuuza oyesenga kakati omusajja muvume biki era ajja kugayo treat the man right. You get it? So when you're dealing with men, abasajja munyigirizibwa they don't speak so many men. Hadija, there are so many men out there going through things, but because gender yaffe teri meant kwogera. Omugenzi Isma nga tanaba kufa ine ekintu kyangamba ne kinuma yanga Bruno, I feel bad. Nakyogereko ko ne ku interview ya Kaskwem. Bruno, I feel bad that nobody speaks for men. Era nangamba one of his plans, one of his plans yali ayagala akuba mukama yamujja mu nseno before he executed it. Isma yali ayagala kukola nga body erwanirira abasajja nga ye online abiri ayogerera ensonga z'abasajja, because basically people judge men a lot. When there are issues that come out tugezenga ku social media omusajja bamusalira mangu omusango okitegeera. People, they don't even want to listen to the man's side. Naye gwe weebuuze, is that how you want to raise your son in such a society? No. We anti alina okufa n'obulumi. Men should learn how to speak as well. Lwaki musirika kyekibasirisa? But the moment a man speaks up, they are being shut down because society is doing exactly that. Temubakkiriza kwogera. Ne oboogera agamba oyogera ki alimba. Alimba. You get it? So, kati boy child banaye tugenda mukola tutya Bruno kubanga mulabika ddala muyina ebizibu byammwe. Tugenda no, me for example myself, nze nga bwe ndaba tugenda kukola ekibiina ekirwanirira abasajja. I'm just saying people have voices, men. Ng'oli popular, olina numbers. I've seen some boys on TikTok
trying to fight for the boy child. Yeah, waliwo gaye gwe nali ndaba nga yeeyita boy child oba alikata naye endudde gayo oyo mulaba oba yalagawa. There is also another gentleman called Barista Timo. I've seen him. We wajjayo incident ng'erimu omusajja n'omukazi. He always takes the man's side. Okay, for the incidents I've seen entono, mulaba nnyo nga alwanira nnyo abavubuka. You get? Ng'osesa Adija kiki oyagala okwogerako? Kiki oyagala okwega ku Timo? Timo musajja wange. Kiki oyagala okwogera? Nange Timo kyali wange by the way. Mane manyi oyagala muyisa muga. No, but it's okay. Though sometimes manyi owagiramu n'abawala, which is okay. It is okay. Sometimes wherever you know it's an opinion. You get, but I'm saying, if people with numbers, men, if we could think critically, mu situations, okay, listen to both sides. Bakuba mumanyi okwekaabya abakazi. Omukazi ayinza okujja ku social media n'akaaba ne bakuvuma. Eyo ye sympathy card yaffe. Ne bakuwa ne passport. Ne bakuwa ne receipt. But ate namwe abanamawulire, you have one problem. You don't dig deep into facts. Yeah. You don't dig deep into facts. Mwagala nnyo okukwata ebintu bya kungulu kuno. You'll be hiding. It is your job as a journalist. Because when I was in my Form 6, I was a freelance journalist for Red Pepper, sports journalist. Nawandiikako journalism nagezaako musoma ku university. So mwagala, I have an idea about journalism. That's great. You need to dig deep. Naye tulina obuzibu bw'abantu abalina amasimu abayita ba journalist. Nga kyasinga okufa kukwata violence kumuteekayo. We have people who record people's interviews without even editing them. Laba ensobi omuntu gy'akoze gigyeemu naye oli n'agirekamu n'aga kanjiteekeyo nga bweri nfune ki. We have people asking people stupid questions. Ozze ku funeral y'omuntu afiiriddwa omwana we omubuuza owulira otya kati. That's a bogus question as a journalist to ask. Osuubira omuzadde agenda awulira atya? Ng'obuuza omubuuza ali ku funeral y'omwana we ate omubuuza owulira otya? Okitegeera? So waliwo ekyetaagisaamu okuba na kyekyo kyenga nti twongeremu nga mwena mwe ba journalist. Omukazi wamala okuwa story, go find out what is the man's story. Towooza nti omusajja tayagala kwogera, because it's in our nature men don't want to speak. They don't speak. They don't even know how to defend themselves. Go to his friends. You mean that man doesn't have friends? Of course, Go find out in his friends what the story is. You'll be shocked. Waliwo ba friends bafe abalina self will ng'amanyi amazima ajja kukubuulira. Ekitegeera? For example, I have seen Suna's issue on social media. No one is approaching Tony. I have been in Suna's shoes, so I can't be a person to judge Suna. I can't. However, as a journalist, it's your role. If you can't get an interview from Suna Ben, nunya mikwano ja Suna. Nunya abantu Suna n'akola nabo. He has spoken to some of those people about things he's going through. They will explain to you. Wow. It is your role as a journalist. Awo we munchallenging era mwe bannamawulire mmwe abamu. Okyegera mwine enkola gye mukolamu ebintu. Mubeera nga abaagala okufuna omuntu mumuteeke ku musalaba asabulwa agende. Bruno bakuwulira. No. Not only by the, it's not because of me. There are many men who go through stuff. Yeah, sure. Same thing that happened with Maulana. And Rain. No, not Rain. Maulana. You guys were only getting the side of the woman. Have you asked Maulana's friends? Did you give them time? Dig deep. Get a story. Muli mwabasinza okuselinga idea eyo mwe you media people that a man shouldn't speak. A man taina kweyogerako. Like no, mwabasinza okuselinga that funny idea. Don't say nti Bruno tayagala kwogera, nti Peter tayagala kwogera, aganya okwogera. Because for men, when you are in problems, we usually shut out. No sirika. But that doesn't mean that's the only source of information you have. The person himself. Look for his friends. Ask them, is it true? Kyekiriwo.
do your mwaba journalists, you always have your ways of getting information. Kola background check ebintu ata bamukumu ebintu mba mbiraba no biraba mbwa mubiraba nze for example ngina kuwa my own example when I feel mama omwana wange there was a guy Eddie Mezaya I will not fear mentioning his and he knows namusangane kukuzika kwa Isma nemga Eddie Mezaya I will never forgive you for it kintu kyo wanjogerako. That guy strongly said that I led to the death of Brianna's mom. That was a very heavy statement he made. I didn't. He doesn't even know. He does not. Teatumna ku medical tamanyi death certificate tajimanyi. Tamanyi medical report. Yeah, chikola bukozi. Kubana chimubuza why did you do that? And he was telling me for likes on my name for likes. Oh my God. Era gwe chaligwe Edimeze yanchimanyi you're going to watch this interview ero komewo kutowe ku YouTube agafa musino oyogere ebintu by'ekisiru. But that thing what you did hurt me. You don't say such a thing in naso muntu. How? He said that there was a funny bogus story going on social media that I neglected the woman. How? I didn't neglect her. First of all, me and her were not dating. Yeah. We had a child together. Second, Rachel came from a very well-off family. I think I've shared this story with you. Yes. She came from a very well-off family. Not well-off, just rich. And you could see it that whatever barrier about Rachel is not a barrier of a poor family. These people took very good care of Rachel. They took her to the best hospitals, best doctors. Tebalimwangako tebankubirangako simu nti twagalayo obuyambi bwa sente. They had the money. All they did bakwata omwana wange ne bangamba kwata omwana ffe tukyalina bye tukwasaganya ebya muwala waffe. They never needed money from me. And then you see an idiot, he's a blogger, going on social media saying that twalema okuwa omukazi obuyambi. You didn't get your facts right. You've not spoken to Rachel's family. You've not spoken to anyone in Rachel's family. You're just saying hearsay because someone has written something. Your pain, because we have very, very unprofessional people in media. However much tuinamu abali professional. Bagundi, bali just ku social media, so they just put their phones and start. Abali professional banji tubebaza. Naye ati namu abali professional, it is your work to protect your industry. Mujemu call out the unprofessional people. Yes, right. Naye nammwe ate abali unprofessional babavuga mutambulira ku trend yaabo. Do you know how many journalists that I call professional also went with that bandwagon like the Eddie Mezayas? Nibagina kwe bigambo bya Eddie Mezaya and they printed blogs about me like that. Ajiwadde omuliro okoma omuliro mu bantu. You get my side of the point where I'm speaking. Get your facts right as a journalist. It's your right. You are saying guy ono abadde takolagana na muwala simanya biki but I'm at the barrier. And no one is chasing their way. You see it? Use your brain. You are saying omuwala abadde malwaliro mabi simanya abadde talina buyambi, but you've seen they have given the girl a very decent burial. Doesn't your head ring into this family is wealthy? Baina kusente. So it's your role as journalists to guide people. Nina mutomeza public. Neda mwawule bagundi ba social media wololo kuba journalists. Namwe ba journalists betuyita ababera ku TV. Mwina ololo no mungi gwe mukola olusi. Nka mulinga temulina njawulo like the TikTok bloggers, Facebook bloggers and Twitter bloggers. You have most of you are following that funny trend. Kubanga muwoza abantu bagala muwoza mbu ebyononese bibawa views. But ebyononese at the expense of people's from all names. people on social media. I'm not saying we are so I'm not saying nti Fenna muwolereza abantu. Sikugambye ompolereza. Get your facts right. Get your facts right. Be available. Bwofuna obuzibu be available. Tutekako limitations ne kubakwano bokutuwa facts about you. At least send a message through somebody. Ajatubuulire. Have you ever
it is you as a journalist. Journalist chairman inze. I was having a degree in journalism, but if I did it and I practiced journalism, nganjagala okufuna story. For example, that issue. For example, that issue of Sunaben. I would dig deep till Sunaben's friends and get their story. You get. Yeah, I can't. I understand what Suna is going through. I've been there. I know. Otandika okuexchanging ne mama omwana wo ku social media for social media in-laws. But nizo basi sobola kwogera mazima nga nina obulumi bwange, nina side of the story. Naye waliwo mukwano gwange who can speak. Mu bakwano baffe tulinamu abalyanirule nga nsobola omugamba toyogera n'agera n'atula ku TV n'ayogera. Gye bali kozesa obukujjukujju bwo nga journalist. Kozesa obukujjukujju bwo nga journalist. Go speak to the other side. Find out. Kyemmanyi omunda mawulire nga alina kyayagala okumanya talimwa. You see how those Americans do their things? Paparazzis. Bagoberera ba Kim Kardashian niwe watalina mugoberera. Oyina engeri gy'otutadde mu level. Babagoberera. Ogenda omulaba nalabanga one of the reasons why Princess Diana okufaako okusembayo yali adduka ba journalist. Bamusanga mu bifo like nga tabasuubira kubeerawo. Kyekyo bayita journalism too deep, digging a deep. Onoonye lessons tuziwulidde boss nze bwe ndowooza naye nga endemeza yakiwakola bajjeyo kamera zaabwe ne YouTube baagala okunziramu. But I'm not saying this in a bad way. I'm not fighting you guys. I know I have a student of mass communication agezaako mukola endejje nengezako nemukola ku gundi ku Victoria University kuba obudde bwe baagaana degree okugifuna n'ekiduka no obudde time. But when I love that course so much, nja kuira luba lumu nja kugusa degree yo njifuni ya masscom because I love the job so much. You get chobula banjogezaako passion went. I see a lot of people doing like there are so many guna wina banamuli ebola papa no abo babuze ebintu by'ekisiru noga no that's a bogus question. Mbuch abantu babakyaza ne bakyaza omuntu ku TV ne bambuze ebintu by'ekisiru. Nze munamawulire yansangako ku governor ekiro sawa 3 Briera aliwa. Can I work with Briera in the bar? Isn't that a very bogus and stupid question? Do you know how old is Briera? 3 years. Can I work with Briera in a bar? Lero ng'oliweka Briera aliwa. Lero baabo tuyisizaamu Okitegera? Are you hearing obusungu ebuva Adija? Onsanze mu bbaala saawa 3 mu governor. And was yali munamawulire wa very reputable media house. N'omuzindalo gulire body bulungi. N'aguntunuzaamu. Kakati tata Briera aliwa. I'm in a bar for crying out loud. You're asking me about my 3-year-old kid in a bar. Nzije naye mu bbaala. That is where it goes up to be professional. Okay. Babi wulira. So, journalists, media people, no, sikwetereza. It's not my right to tell people to kwetereza. People know how they do their jobs. Era ye message entondo mmwe era ogenda bala bagenda kumpisaamu eggaali abasinga bajja kudda muyina entondo banama temwagala bogerako bagambako bituufu. It's okay how you report. It's okay to show people until there is something wrong. Waliwo omukyala akaaba nti Bruno ke yamusobya. It is okay to present that story to people because that's your right as a journalist. However, get two sides of the story, get your facts right. Balance both. You get that way you're going to help protect the other gender, the male gender, because I still feel the male gender cannot speak. Muina narrative mtu mwike nyini mutandika okukola programs is protecting Abasajja nabo. For example, Adija okyaza nnyo abakazi ne bajja ne bakaba ebizibu byabwe funayo program sikuganye kukyaza abakazi but ng'omuntu afaayo and I know you have a son. Abasajja betya, they don't want to come to camera. Adija, you people want only famous men bajje mu camera. Get men who are not famous. I have a lot of men who are not famous abaze mu camera. Adija yawo tune mu camera. Okoola abasajja batali famous abagala okujja ku show yobogereko. I have them already on my show. Unless you don't follow up. So I want you to urge other people like that. Yeah, I have them.
urge them, By the way, let these men come and speak about their problems and teach other men out there. That way you're going to build a movement of where even the boy child will be able to be protected. Oli munyivu balayo Bruno. Siri munyivu. Oli munyivu. I am just trying to help. Bakuyisizza bubi. I have a son. That's not how I want him to grow in such a society. Where abasajja tebakkirizibwa mbu kwogera na kweyogerako, mbu omusajja wabeera nayo kizibu talina kwedefendinga, mbu alina kusirika ne bamwokya ku musaalaba. Okitegeera. Mugenda ku ending up. That's the reason why you seeing people going suicidal. Nimumala ne mutyping as RIP zammwe. Abantu balina ebintu bye bayitamu. Okitegeera. Kitegeera. Omuntu aba n'obulumi bwe. Because I've had friends who have been accused of rape and yet they haven't raped, but someone is maliciously damaging them. Just imagine nga incident ginaitamu. Singa oyo muwala yampayiriza mbu nabba nensirika. Do you know how many people will be calling me a thief right now? But I stood up for myself. You get it? And I spoke. Mwageno iwawo mubiri gnadala mwe bannamawulire mwali mulinda singa abantu era njagala okwebaza ulira njagala okwebaza abantu b'oku TikTok and the people. Thank you so much for fighting and speaking on my behalf. Mwe singa abantu bali bansabula namwe mwandibadde kusaidia abansabuzi. Naye bannange nga twakuyirawo omubiri tusiimeko somehow. Listen. Anyway, without even going in blame this, blame that, what I'm trying to tell you is, just imagine if I didn't defend myself. How would it be? Of course you had to. People would be calling because already ekyandeta n'okwogera. Namukwano gwange. That was a very big accusation. Namukwano gwange. Definitely wali ino okujja. Namukwano gwange gw'oyinako obuzibu gwe muyomba naye Jennifer. Atera okuŋŋamba negwe Bruno wantama. Munayo obwo obuzibu bwaggwawo tetukyabulira. Atera okuŋŋamba negwe Bruno wantama. Abantu bakwogerako osirika busirisi. This time round era yankwera nangamba kansubira togenda sirika ne mga leero sigenda sirika, I'm going to speak up. I always let people describe and talk shit. Ate in most cases, even when people talk shit about me, maaso mutuka ne mumanya amazimu. Mugenda ne by the way. Banaye Bruno olwaleero muwadde omuzindaalo buli kimu akyogedde temulina kye mwekwasa. No, kiriwo ekiti no. Ate leero season nti kwogera bintu that have been in the past about me, talked about me. It is gwamanyi. If you want to take me like that, it's okay. It's up to you. Nze muna ya DJ, I don't care what people think about me. Tondiisa. Toyina kyonyamba. You do not, I don't care if you hate me when you don't feed me, I don't care. Oh, wow. I give 0 Fs. Sifaayo. I do me. As long as my family, my friends, and the people around me, my clients, bakitegeera nti nze siri bwentyo. Ebisigadde gwamanyi gwe social media in-law. Boyagala kundaba ngeri gyoyagala okundaba, that's up to you. But when I'm concluding my submission, let's also protect the boy child. Okay. That's what I'm thinking. Let's also protect the boy child. Era nze nz'omu abalenzi mwenna ng'oli eyo ng'olina ekintu ky'ogoyinga through, nze muntuukirire nja kuboogerera. Men, reach out to me. If you're treated unfairly, you have a woman harassing you, simanya ali ku social media akaaba harassing you, reach out to me through my social medias. Wow. I am now going to be the spokesperson for men. Nietaddewo. Because I've been through that crucifixion. I know what it means. Nga everyone is judging, tosobola kwogera because everyone thinks you're wrong. So nze ngenda kustandinga there for the boy child. Muntuukirire. But I'm not saying togena kuntuukirira ngo badde oyisa big girl child. I will listen, analyze your story, and also analyze the story of the lady. Because one thing is, I have a daughter. I love women. I have a mother. I have sisters. Women are the most amazing creatures on this world. Best creation God has ever given. Thank you. Because they are smart, wise, elegant, and dignified. How would this world be without you women? It would be shit. You get? It would be shit. But how would also the world be without us men? Don't call us pigs. Don't call us dogs. Yes. Don't call us pigs. Because why I'm saying that? Do you know women always, there are women who accuse men falsely and walk away with it? Nothing is done to them. Nothing. Niye gwe osobookera n'owayiriza omukazi
Do you know manyo emimpira gye bagenda okukuba? Abakazi ati tuli bangi. Tulina teamwork. Ate mwina teamwork. So that's what I'm thinking. Ate ng'ebintu byonna bye njogedde mazima. Saagala onyiige bunyiizi. Nedda sinyize. Sigwe ngamba abantu abali eyo oyinza obola njagala olowooza ennyo ng'owuliriza interview eno. Kayini omusajja ono byayogera ebintu birimu amagezi oba tebiriimu. Ate bajja biwulira. Mulo. Bajja biwulira. Kiringanga ne Eddie Miza, I don't have a problem with you, bro. Because me, I don't keep grudges. Yeah. I don't have a problem with you, Eddie Mezaya. But one thing I told you. Nze nina problem ne Eddie Mezaya. Eddie Mezaya yavaayo waneno there's a. Let me tell you, Bruno, me, I have a problem with Eddie Mezaya. Eddie Mezaya yogolaba. Era yo propaganda we gwakola ku social media. Guys, mwetereza abantu aba spreading up propaganda atategerekeka nga mwagala sula brands abanamu. It is not nice. Era nfunye opportunity n'enkyogerako. Gayo yaja ku social media waliwo sage yali gena maso yali yaddwaliro natandika okugamba oyo media ye good. I can even bring back the video charging. Oyo media ye good. Oyo kaweddemu bamutwala mu komera. Imagine oyinza otya okwogera ekigambo bwe kityo kunze ku mwana obw'obuwala really. No, me what I want to tell him, Eddie, I have no problem with you. But if you want to fight, because manyo ojja kwagala okukola live, nkolere post. I have your video, ngonjogerako. He's in Denmark, right? Aliwa? Sweden, yeah. Great. Eddie, I have your video ngonjogerako. Nkyagina kuba nze ye video gye natereka. Wange ebintu byanjogerako bibi nnyo. Ebintu byanjogerako bibi nnyo. Byannumya nnyo omutima like. And you know, those people don't know nti Eddie, you have a lot of followers. Bw'oyogera ekintu ekyo, you be misleading people. A lot of them. You be creating hate. Kubanga ojja creating a hate, omuntu ansanga ankuba ekiso because of what you said. How you accused me of killing the mother of my child, that was wrong. I have that video. Ate sagala weegaane kuba weegaana just njagala oterezemu nti the next victim like me, don't do things like that. Be professional. Naye bw'onoogezako ebintu guno mwaka nagambye Adija ndi mukambwemu oli mulalamuko. Bw'onoogezaako Eddie okuvaayo mbu simanyi onkolera ebyo byokola ebyo mbu agali ku sino gugugugu onteekemu ekifaananyi kyange nja kuvuga olupapula paka gy'olwagala. And I'll even end up going to the Swedish embassy. I present that video there. So just go wetereze ng'omuntu nze siina mutima mubisi. I don't hate you. I just nachimugamba ne wa Isma kuzika kwa Isma. I told him, Eddie, what you did was wrong. Because he came to greet me. Ninga yeewombe. Kanamga Bram, I'm pissed at you. You did something wrong. Nangamba that I did it for just vibe ya social media at the expense of my name. Vibe ya social media in such a way. But if you're wise, Eddie, kuba manyi, he may come out akolera ivu, simanya bichi, YouTube onvume. Eddie, I still have that video. Bw'onookwata direction eyo y'okwagala okuddamu okunvuma lwakuba nkubulidde ekintu kye wankola ate nze I've made my submission nga simuvumye. Did I abuse him? Of course you haven't. If you come out n'ayagala okunvuma oba n'okunnafuya Eddie, you may find nti ojja kundeetera okukola ekintu kye sirina kukola. Nedda, it's fine. Like simutiisa nti nina kyenja omukola, but you may find that me, I've gone to school. I know professional ways of dealing. I know he's maybe a Swedish citizen. I can go to your embassy and report you as a citizen for the video one defaming. And I have lawyers now. I can go there and say you defamed me. So go slow on Zijako. I love you. I am your big fan following an interview, but I don't like how you presented. Issue ya Mami Brian Numanyo how Eddie presented and submitted it. It was very hard. And very harsh on me. It was very harsh, and I told him, and he knows. So, bro, choose your words wisely. Come out to reply me. Yeah. I am very biased about Eddie Mezaya for what he talked about me, and the entire social media knows. Atenzi sefweka. Sisobola gamba mbuno bro, I love you, no? You're not my bro, and I don't love you. Naye webale kujja Bruno. Yeah, I was happy. It was nice being on Hadija's channel. This was a great show. Though with some emotions out there, because sometimes that's how interviews are.
gwe tukoseza mu interview eno tusonyiwe but everything that has been spoken in this interview is nothing but only the truth. Nze sitera kulimba ati when I speak things I speak the truth. Yeah, so if you're out there ngo ulidde okoseddwa nnyo nsonyiwe. I just spoke out the truth. Yeah, I want us to live in the world where we both respect each other. Yes, right. The men respect the women and the women also respect the men. But I don't like this issue of trashing the male gender. Men are dogs, men are bad, men are what. You don't give men the chance to speak. That's my problem sometimes. If you don't want us to, you know. Anyway, but now mwebale kutulaba, mwebale kusubscribing. Bruno is an amazing person. Yeah? Ali very smart. Aliro ningandi badde byange tuli kyanja mukaalo kaffe mbadde niyamba bati boberango olina ku kaalo Bruno. Mbabwe nti obeera smart nnyo. Na dijo kitiriza okipisi amazima kigenda kwabika kati. Tulaba mwena till next time. It was nice having me on HK Media. I'll be back, I promise. Njakudda. Atenze manyi bye babadde bagala owulira mu comment section bajja biteekawo Bruno. Beki babadde bagala owulira. Bingi. Si kyayagala kupama ku interview zange. N'ekintu kinakigenda ne kasuku. Interview zange sikyazipamako. I come nenyo. Mwine ebintu bembera mwagala njogere interview yange sikyagipamako. Mwagala mpame ku interview yange. Okay. Omwana ampadde omukisa. I'm speaking to a lot of people. Ate ntandika okwogera ebintu ebiri irrelevant. Ebibuuzo ebyo biri mu past. We moved on. We moved on. Abantu nabo bakowa, abantu balina ebizibu bingi. Ate obaze mu bibuuzo ebikadde. Let me tell you, Bruno, I have a problem with Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ogwolaba. Era yo propaganda we gwakola ku social media. Guys, mwetereza abantu aba spreading up propaganda atategerekeka nga mwagala sula brands abanamu. It is not nice. Era nfunye opportunity n'enkyogerako. Gayo yaja ku social media waliwo sage yali gena maso yali yaddwaliro natandika okugamba oyo media ye good. I can even bring back the video charging. Oyo media ye good. Oyo kaweddemu bamutwala mu komera. Imagine oyinza otya okwogera ekigambo bwe kityo kunze ku mwana ow'obuwala really. No, me what I want to tell him, Eddie, I have no problem with you. But if you want to fight, because manyo ojja kwagala okukola live, nkolere post. I have your video, ngonjogerako. He's in Denmark, right? Aliwa? Sweden, yeah. Great. Eddie, I have your video ngonjogerako. Nkyagina kuba nze ye video gye natereka. Wange ebintu byanjogerako bibi nnyo. Ebintu byanjogerako bibi nnyo. Byannumya nnyo omutima like. And you know, those people don't know nti Eddie, you have a lot of followers. Bw'oyogera ekintu ekyo, you be misleading people. A lot of them. You be creating hate. Kubanga ojja creating a hate, omuntu ansanga ankuba ekiso because of what you said. How you accused me of killing the mother of my child. That was wrong. I have that video. Ate sagala weegane kuba weegana. Just njagala oterezemu nti the next victim like me. Don't do things like that. Be professional. Naye bw'onoogezako ebintu guno mwaka nagambye Adija ndi mukambwemu. Oli mulalamuko. Bw'onoogezaako Eddie okuvaayo mbu simanyi onkolera ebyo byokola ebyo mbu agali ku sino gugugugu onteekemu ekifaananyi kyange. Nja kuvuga olupapula paka gy'olwagala. And I'll even end up going to the Swedish embassy. I present that video there. So just go wetereze ng'omuntu nze siina mutima mubisi. I don't hate you. I just nachimugamba ne wa Isma kuzika kwa Isma. I told him, Eddie, what you did was wrong. Because he came to greet me. Ninga yewombe. Kanembga Bram, I'm pissed at you. You did something wrong. Nangamba that I did it for just vibe ya social media at the expense of my name. Vibe ya social media in such a way. But if you're wise, Eddie, kuba manyi, he might come out akolera ivu, simanya bichi, YouTube onvume. Eddie, I still have that video. Bw'onookwata direction eyo y'okwagala okuddamu okunvuma. Lwakuba nkubulidde ekintu kye wankola. Ate nze, I've made my submission nga simuvume. Did I abuse him? Of course you haven't. If you come out n'ayagala okunvuma oba n'okunnafuya Eddie, you may find nti ojja kundeeta okukola ekintu kye sirina kukola.
It's fine. Like simutiisa nti nina kyenjo mukola, but you may find that me, I've gone to school, I know professional ways of dealing. I know he's people. maybe a Swedish citizen. I can go to your embassy and report you as a citizen for the video one defaming, and I have lawyers now. I can go there and say you defamed me, so go slow ngonzijako. I love you, I am your big fan following an interview, but I don't like how you presented issue ya Mami Brian Numanyo, how Eddie presented and submitted it. It was very hard and very harsh on me. It was very harsh, and I told him, and he knows. So, bro, choose your words wisely. Come out to reply me. Yeah. I am very biased about Eddie Mezaya for what he talked about me, and the entire social media knows. Atenzi sefweka. Sisobola gamba Bruno, bro, I love you, no? You're not my bro and I don't love you. Naye webale kujja Bruno. Yeah, I was happy. It was nice being on Hadija's channel. This was a great show. Though we had some emotions out there, because sometimes that's how interviews are. Gwe tukoseza mu interview no tusonyiwe, but everything that has been spoken in this interview, it's nothing but only the truth. Exactly. When I speak things, I speak the truth. Yeah, so if you're out there and go, I just spoke out the truth. Yeah, I want us to live in the world where we both respect each other. Yes, the men respect the women and the women also respect the men. But I don't like this issue of trashing the male gender. Men are dogs, men are bad, men are what. You don't give men the chance to speak. That's my problem sometimes. If you don't want us to, you know. Anyway, banaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribing. Bruno is an amazing person. Ali very smart. Aliro ningandi badde byange tuli kyanja mu kaalo kaffe mbadde niyamba bati bwoberango olina ku kaalo Bruno. Mbabwe nti obeera smart nnyo. Na DJ okitiriza okipisi kigenda kwabika kati. Abatulaba mwena, till next time. It was nice having me on HK Media. I'll be back, I promise. Njakudda. Atenze manyi be babadde bagala owulira mu comment section bajja biteekawo Bruno. Beki babadde bagala owulira. Bingi. Sikyayagala kupama ku interview zange. N'ekintu kinakigenda ne kasuku. Interview zange sikyazipamako. I come nenyo mwina ebintu bembeera mwagala njogere. Interview yange sikyagipamako. Mwagala mpame ku interview yange. Okay. Omwana ampadde omukisa. I'm speaking to a lot of people. Ate ntandika okwogera ebintu ebiri irrelevant. Ebibuuzo ebyo biri mu past. We moved on. We moved on. Abantu nabo bakowa, abantu balina ebizibu bingi. Ate obaze mu bibuuzo ebikadde. Kyokka bambi abatulaba yeze HK Media Hadija Kigozi. Tubadde ne Bruno olunaku olwaleero. Emboozi yaffe badde mpanvu naye ng'enyuma nnyo. Mwebale kutulaba oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe button okubeera ng'otweyungako bulambalamba. Subscription is free of charge. Subscribing, share, like, comment. Follow us on all our social handles. Bruno, oyinayo akayimba akapya k'oleeta guno mwaka? Yeah, zijja nyingi. Yes, so kumfune kuba music is money. Nina akasente ke preparing because what all oluyimba you know do promoting and promotion is not something simple. You need to have about 15 million and above to promote a song. I'm telling you, ask music, very expensive. So nina sente zentegeka to release them. My project's coming. So my fans should just wait. Nina bintu bingi bimbategekedde. Yeah. All right, bannange mubeere bulungi mweraba.